nga bulijjo kumwe kwenteeterera kayiba mukuukulu ateeterera ku nnyina. Kale nno nga bwe mumanyi nti obukya buziba munnange enkoko yabuuza nnyina waayo omuziro, bwentyo nno nange siyinza kwekukuma ng'enkuku mu lutabanjaliire ate nzire wano. Mukimanyi baana ba Nsiro tebaggwa migenekero. Olwaleero ndi wano okubategeeza nti nga bulijjo anaali amaaso ga Nawulo Fulagalinda kutunguliikira ate mu birumbirumbi, nze Munnabusiro ate mbajjukiza nti ebula olunaku lumu anti lwankya lwa mukaaga naye ku Sande tuluyita olunaku olwawangu. Tuli wano ku Muganzirwazza wano ku mwaliro ogwokubiri. Tukulinze nnyo anti we wali kakalabizo lya Delta TV tukole mujje tutongoze empaka z'olulimi lwa Ssaabasajja mu maanyi. Kino tekibangawo, kino kijjobi. Mujje mwekulumulenga amalege ekyeya mwenna mweyiwe wano musombooke. Tubaagala tubeetaaga nnyo nnyo era tubalindiridde bazzukulu ba Nnambi. Mujje wano ku Delta TV tutongoze empaka za awakula ennume mu maanyi kubanga zisimbudde anti tusimbudde. Kale olwaleero ngenda kubasomesa nga bwe kiri nti ensawo y'omukulu tebula muziika. Nkutte mu nsawo eyange kyenzigyemu kyekigambo ekyokubasomesa mu ngeri ey'okuzaala leero. Nnyoko bwe yali akuzaala yakwata ku kitooke, naye azaala Kabaka omanyi kyakwatako, akwata ku ki? Kale Kabaka ye wanjawulo nnyo mu Buganda, n'olwekyo azaala omukopi akwata kitooke, naye ate azaala Kabaka akwata muvule. Akwata muvule. Waliwo n'enjogera egamba nti nnyini kitiko talya kya mpompogoma. Azaala Kabaka akwata muvule, azaala omukopi akwata kitooke. Mujja kuyiga bingi nnyo bwe munaatambulanga n'abamanyi. Tujja kwongeranga okubongera okumanya okutali kumu oba okwengeri ezitali zimu kubanga ennyongereza tebambi olwandagirize lutonnya ku nnyanja. Kale kaneme kugugutananga ow'ejjangalo gw'omuliro mbasiibulire wano mbaagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.